Twatumwebaza kulw'omukisa gwatuwadde bw'atuleesewo nga tukyassa omukka ogw'obulamu. Njagala okumwebaza kubanga akuwadde ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala, erinnya ly'ettukuvu lyebazibwe. Weebale okuba nti olaba ebigambo bino ate n'obigabanako n'omuntu omulala gwe manyi n'ebijja mugasa bimufuukire entanda ennamu enaazimba obulamu bwe. Nsaba Mukama akuwe nnyo omukisa era mwebaza nnyo mu ngeri y'enjawulo okuba nti akusobozesezza muganda wange ne mwannyinaze kuba nti osobodde okugabana ebigambo bino ate n'obibuulirako n'abalala, erinnya ly'ekkulu lyebazibwe. Njagala okutegeeza nti Katonda bw'atutonda n'atulekera obulamu aba akoze ekitundu kye. Katonda yakola ekitundu kye okuwa obulamu. Katonda yakola ekitundu kye okulekawo ng'ossa. Bw'obanga okyali mulamu ng'ossa kitegeeza Katonda akoze ekitundu ekisinga obunene, ekitundu ekisigaddeyo kikuvunaanyizibwako okulaba nti obaako n'ekyokola. Tobeera mulamu ne weekwasa Katonda. Tobeera mulamu ne weemulugunyiza Katonda. Tobeera ng'okyatambula ne weemulugunyiza ebikulinaanye. Kimu kye njagala okutegeeza. Gwe ateeka okwesindika okugenda mu maaso kubanga teri muntu mulala agenda kukikkolera. Katonda kasita akuwa obulamu olwakuwadde obusobozi obwesindika ng'ogenda mu maaso. Nsoma Kabaka omu mu Bayibuli mu kitabo ky'Abassekabaka ekyokubiri essuula ey'e13 olunyiriri lw'e19 agamba bw'ati. Omusajja wa Katonda n'amusunguwalira n'ayogera nti wandikubye emirundi 5 oba 6, kale wandikubye obusuuli okusobola bandiwuyuzizzayuzizza, naye kaakano olikuba obusuuli emirundi 3 gyokka. Kabaka ono azze eri nnabbi amulaze obweraliikirivu bwe kubanga nnabbi yali akaddiye nga weddemu amaanyi nga tamanyi na kumanya kiki kyagenda kukolera balabe be. Nnabbi n'amugamba nti kwata akasaale okaleege, era n'amugamba nti kuba akasaale ku ttaka. N'akuba omulundi gumu, n'akuba akasaale akokubiri, n'akuba akasaale akokusatu, n'akoowa n'alekeraawo. Nnabbi n'amugamba nti kale singa okubye emirundi mingi, naye kokubye emirundi 3 gyokka nkukakasa n'abasuuli ogenda bakuba emirundi 3 gyokka egigenda kusukkakaawo. Okuluubirira okumpi n'obutaagala kwesindika kugenda mu maaso kye kituleetedde okuba nti tusigalira mu bintu bingi. Kye njagala okujjukiza enkya ya leero, teri muntu mulala agenda kukikkolera. Teri muntu mulala agenda kufuula makaago ga mugaso. Teri muntu mulala agenda kufuula baana bo ba buvunaanyizibwa. Teri muntu mulala agenda kukufuula muyivu. Teri muntu mulala agenda kukufuula alina obulamu obulungi. Teri muntu mulala agenda kuteeka mmere nnungi ku mmeeza yo gy'oyagala kulya. Teri muntu agenda kukwata ssente aziteeke mu nsawo zo. Teri muntu agenda kukolera mirimu bulungi osiimibwe. Obwo buvunaanyizibwa bubwo. Mukama akuwadde obulamu, akuwadde omukisa okubukozesa olw'okulaba nti ogenda mu maaso. Bangi kummwe temugenda mu maaso kuba mulindirira bantu balala. Abamu mulinda baami bammwe, abalala mulinda baana bammwe abaagenda ebweru babeeko ne babaweereza, abalala mulinda mikwano gyammwe, abamu olinda mukamaawo bbosi wo akulira ku mulimu. Gwavunaanyizibwa weesindika okugenda mu maaso. Mukama bw'akuwa omukisa n'oba mulamu, kkiriza osindika obulamu bwo okugenda mu maaso kubanga teri agenda kukikkolera. Kkiriza osindika obulamu bwo okugenda mu maaso kubanga by'oluubirira okutuukako tewaali agenda kubikutuusaako nga toliimu. Nsaba Mukama akuwa omukisa ng'olowooza ku bigambo ebyo enkya ya leero.